Solo TV koli tukulisa mukumuna moko tugenda maaso ne program Omunnyo Ku Makya amayenze tusima polo tuli musawe ebyofuzi ne bebukulembeze nga tuline Eric Sakwa yali kala DC naye yafuna ebizibu atuwa saidi ye bizibu byava kuki ebimulondo dibanga kasera kawereza amwejinja naberanga ali mu kifananyi ky'okuyiganyizibwa ngabwa gamba bitugenda maso n'okwetegereza gamba nti obuweereza n'okulwanirira ensonga y'omuntu wa bulijjo obuli awo byamvirako ebizibu nga gamba nti jinja yandibanga kati ye district eri mu kifo ekisooka okubeera mu obubbi bwennyini nti bebayinza okuba kati bebakuta omudaali ogw'obubbi nga ebiseera ebisinga abadde wakiso naye kati agamba nti jinja obuli awo ababbi balwana nabo ensonga etugenda givaako katono naye tubadde tutandise n'okwagala okutegeera awava oba ensibuko y'ebizibu byo n'olutalo luno olukwetoolodde Eric Sakwa. Nga bwe mbagambye okusooka of course owava olutalo lwona lw'ebizibu bino kwe nze okugaana okukolagana n'ababbi. Manye omubbi wajja n'agamba nti tutunde wano njagala okuwa ekyokulabeko nalinga n'akajja 2018 nga nvudde ku minzize nga fulara disejinja waliyo omukulembeze omu nga nakatula mu office nalinga wiiki emu yantuuke omukulembeze omu era kyamukisa mubi kyamukisa mulungi kunze yagwada okugwa sio no baliyo kunaye waliyo n'omulala naye yayimira mbu bwa MP naye nagwa akati oyo yantuukirira nangamba mukulu Sakwa waliyo ettaka elili waliyo factory ekola amaliba bagiyita Skyfat ekola amaliba gano agente eryaba China naye mabega wa factory eyo waliyo entobazi umanyi bo bazimba ne waliyo olutobazi mabega eyo kakati lugenda paka ku muga gundi Kira kakati oli yantuukira nangamba mukulu Sakwa njagala tusambe ddiru ningamba ddiru ki nagamba waliyo omuchina ali kwagala eka 2 ez'olutobazi eka 2 mu lutobazi olutobazi lubeera lwa gavumenti good national water yejinja yekozesa hakati nagamba eka 2 mu lutobazi naye agenda otuwayo milioni 6 ngamba nti ene dilu ya babili tobuulirako muntu ngamba sebo era ngamba nti omuchina agenda otuwa era buli omu ajja kutwala milioni 3 nenebuuza namubuuza ekibuuzo nti nze sikwatangako milioni 3 awamu abwetu kakati abantu bajja kundaba ne milioni 3 nze n'oba okuŋŋaanya omusaala gwange emyaka 5 teziwera milioni 3 kakati ngenda ogamba ki ngenda nja ogamba enzijjewa nemugamba sebo eyo diiru sigenda kukibeeramu wenagamba bwentyo nti sigenda kukibeeramu oli yatabuka yali mukulembeze ku district okwo mukulembeze omukulu ku district ngalaba omusuuza munyago n'atabuka mbandi awo n'atandika n'agenda mu council kubanga yali mukulembeze ku district n'agenda mu district council anti omanyinze council nze njituulamu n'agenda n'amobilizinga ba councillors nti oyo tumujjemu obwesige ngamba kiki nti tumujjemu obwesige naye bamubuuza lwaki nti oyo takolagana na bakulembeze banne ekyo kyayogera tagamba nti namugamba nti tubbe ettaka n'agaana agamba oyo takolagana n'abakulembeze niwo omubuuza okolagana mu nkolagana ki naye enkolagana gyagamba nze okukolagana naye mukuba kyeyayagala tukolagane tubbe gavumenti ekitegeeza Sakwa ensonga z'obubi bw'ettaka mu Jinja tezikoma ku lino ettaka lyoyogeddeko report okufiri kyabazinga we waliyo we babbira lino lyengambako lino lyokubba lutabazi nga welirya waliyo eddala lyesomero lya Spire waliyo esomero baliyita Spire Road Primary School awo nawo ono yali speaker wa Jinja Municipal Council gwe bayita Bizitu ono yagira ono naye n'ajingirira ebiwandiiko nagiga ababbi ne bagenda ne bagabana ettaka ly'essomero essomero lyagenda essomero lya gavumenti balitwala ate mulimu abantu abamanyikiddwa nnyo abali mu gavumenti
ettaka lye bagabana ababbi bona kati ababbi bawelanga 15 jinja kutengule kati kubba kakati bo kye bakola we balaba nti gole kubalemesa basooka ne bazimba ekintu kyawe kuviira ddala wansi ku poliisi bamanyi nti owa poliisi DPC oba RPC oba CID OCCID oba regional CID ne bazimba ekintu kyawe kuviira ddala eri oli di regional CID akuteekako omusango wakuteekako omusango ono ne batwala fayiro wa RSA oyo abo abantu bawe watwala wa RSA bamanyi oli sanctioning abu sanctioning ze file nti agende ddala mu court oba oli awo ono kasa sanctioning ne bakutwala mu court ogenda mu court nga newe court nayo wao oli naga tumutu nga twafa eyo ye systematic corruption kakati bano systematic corruption era bano batula ne bakola ne fundraising sebo sente omulamuzi ayagala meka ayagala emiliyoni 3 kakati President Museveni mukulayira kwe yagambye nti ekimu ku byagenda government byegenda okusaakesira omulundi guno bwe bubbi corruption mu police ne mu ba magistrates era nze wajira President Museveni wanjira nanteeka mu section eyo nja kumukolera omulimu kubanga obubbe buli nze manyi all ways of stealing nje wogenda mu malwaliro imanye engeri gye babbamu eddagala bakozesa oluusi abalalu bakyusa omanyi omulalu amuwavamu ekibaketi bwekiti ekibaketi kino kye basuulamu kasasiro omulaba apakiddemu obuntu obukasasiro nolowooza nti omulalu nti ali kuyisawo kasasiro kumbe eddagala bakozesa oluusi babadde bapakira mu bisawu abasawu babadde bapakira mu bisawu by'abalalu mugundi mu overalls ze bambala naye kakati eyo za overall balaba nga tubakwata nnyo ebyo babivaako akati bakozesa ba boda abeera wali ku geti y'eddwaliro oli ava mu ddwaliro bwati babadde bakozesa ne bakiliina bano abasiimuula balongoosa gw'omulaba asitudde bitawuletawulo omanyi nti atwalayo kasasiro nolowooza nti agenda kuwoza engoye kumbe waggulu ataddeko tawero ntonotono naye wansi ddagala lya gavumenti alifulumya bwate ku geti asanga oli wa bodaboda ali rede nga atuulako paka mu clinics ez'abadokita ate abakola mu ddwaliro bukodyo bakoza kakati embeera eyo abali ku Soul TV simanyi oba bino babigobirira baba bino babiraba bino atulaba ku Soul TV ono gwe tuli naye RDC yaliko RDC ensonga zayogerako oba oli awo azimanyiko tubadde nga twogera ku bubbi bw'eddagala malwaliro twogera ku bubbi bw'ettaka yali wano Eric Sakwa agamba nti n'enkola zonna emikwesese mwe bayita okubba eddagala mu malwaliro abitegeera bulungi yona mbitegeera era nayambako nnyo ekitongole kino ekya president kya office ya president mu State House corruption unit health monitoring unit health monitor nabayambako nnyo bubuuza Dr. Ojera Dr. Ojera ono yaliko mukulu katali PS atwine yamanyi bulungi kuba nabayamba nnyo mu Jinja Hospital engeri gye bakola okubba eddagala oli agira ne bakwata pharmacy waliyo pharmacy zetolodde awo ku ddwaliro eddagala eliri expensive lye batwala mu pharmacy zaabwe wali akati gwotuukayo mu ddwaliro akuwandikira kabaluwa n'akurifaringa jukira Jinja Referral Hospital lyeddwaliro ekkulu eriri mu Busoga woolwaliro e Kayunga amigonde e Kamuli Mayuge Iganga bakurifaringa Jinja nga Jinja Referral ensonga lwaki baliyita Jinja Referral Regional Hospital naye mwana watu wotuuka eri nabwo ate ne bakurifaringa ku pharmacy bwa nti genda mu pharmacy gundi eliwe ligenda oguleda ate wotuukawo olisanga yosebo bakugamba eddagala lya $5 gwoligule nti ate woligula komawo wano ifa abakujanjaba wokomawo n'eddagala n'otuuka mu ddwaliro Munnayuganda akwata ensimbi n'asasula omusolo guveeko eddagala guguleko eddagala erinamujjanjaba addamu n'akwata mu nsawo agula eddagala lyennyini eddagala lye yagula mu ntandikwa ng'asasula musolo kyova olaba nti
kino kilese nnyo obukyayi mu bantu nga bakyawa gavumenti. Omuntu avaine yekena gamba bana naye gavumenti tusosola misolo ne services zizira ba gavumenti ya Museveni ne kakanula nako ne bangamba panado nagante panado taliyo. Kakati awonze navayo ngenjagala kulwanirira gavumenti. Abantu bamanye nti obuweereza bwabwerere gavumenti enefaayo ku muntu wa bulijjo naye abagikoleramu abamu be bajonoona. Era nze nayagala nteeke ku nkola ekintu kitereere naye ekyo abasawo abasinga mu Jinja Hospital batandika okunoonya nti oyo wanaalwala ajemo tujja kumukuba eddagala eritumute mbu bampe obutwa. Ekyo nakyo ne kitandika ezigundi yebule yelenze wendwala nze Jinja Hospital silinnyayo kubanga olwedde bansuubiza dda kubanga mbeeramu wogenda mu department nga orthopedics wali orthopedic department ya magumba womenyeko ekigere katugambe n'ofuna akize n'omenyeko ekigere n'ogenda mu Jinja Hospital mu department ya orthopedics oba ogenze just that's a direct ticket for death. Oba ogenze okufa kubanga oli ajja okusaba sente z'otalina ajja okugamba nti okukola operation njagala obukadde 5. Obukadde 5 omuntu atasobola na kuweza emitwala 10 oli kumugamba obukadde 5 anazijjawa. Omukyala agenze okuzaala kati batuumako nti anti mwe mumanye okwelopalopya mbe mugenda wa radisoko genda saako abajjanjabe genda mu 7 abajjayi kati ne babiteekamu ebyobufuzi genda mu 7 abajjanjabe genda wa saako abajjanjabe kyekiviirako abantu okukyawa gavumenti. Exactly kubanga omuntu wa bulijjo njagala okutegeeza kyova olaba nti n'akalulu akabadde ebusoga akalulu tekagenda bulungi ku ludda lwa NRM naye tolowooza nti tekagenda bulungi kubanga abantu tebaagala mu 7 nedda ssebo abantu his excess the president bamwagala naye bano ababbi engeri gye bakolamu ebintu byabwe ne bakyawisa abantu. Omuntu alina akataka aka ekemu mu kibuga gwe n'ogenda n'omunyaga omuntu abadde ku ttaka emyaka 6 gwe n'ovaayo n'ofubutukayo n'ekyapa ekijingirire kyewakakola 2020 nti ali n'ettaka lyange oyo tasobola kwagala gavumenti tasobola n'abaana be tabasobola agamba akataka kabe oli kugovaganya olese poliisi olese amagye kati nze nayingiriramu awo nengamba nedda ono omusajja abadde ku ttaka emyaka 6 ekyapa kyalina ekyapa kiri emyaka 6 emabega bawandiisanga handwriting tebakubisa kompyuta eyo ye difference olina okumanya nti ekyapa abantu bano kye balina bano abaludde ku mataka kati ono najja n'ekyapa kino kyetumanyi nti kyapa ekyapa kya .com kyagenda bugenzi wali ku kompyuta na print ne bafuli nagamba omubuuza nti obaddeko ku ttaka lino emyaka meka nti emyaka 6 tebakozesa ebyapa ebifaanana bwe biti ebyapa bibino byebe kati awo ubachallenginga bo batandika okukozesa eggwanga lino nga tulabye n'ababbi batandika okukozesa amaanya omanya ababbi bali smart bakozesa amaanya ga first family really ettaka lya Janet Museveni gwe tomanye ettaka lya Janet ne kyogereko kubanga yonjogere baddewo kati mabega kawo nga baga nti buli tugenda okunoonyereza ababbi tubasanga nga bali mu State House buli ebyo babikosa jasi kuba bakosa jasi teli oli yagamba ate ettaka lya Muhoozi nakwata esimu nenkubira Muhoozi nengamba first son bali kugamba ettaka lino lilyo kituufu nagamba nze since when atandika okwenyigira mu kutandika okugula amataka nze sigulanga keta sinnettaka mu Jinja Muhoozi bwakugamba yes ne bagamba nti ya Salimu Sale batela nnyo okosa Salimu Sale yes we tukola Salimu Sale ne tukubira Salimu Sale ne tugamba waliyo kino na kino Salimu Sale agamba ne bakosa Janet iti ettaka lya Janet nti lyo laba lya Janet era bagenda batandika okutiisa gole ababbi bebakozesa State House bakosa first family genda kompola ebintu ebyo bigende kompola bigenda wandikola bwoti wandiluzinga omulimu bwanga wa mutima mutono ng'ogamba nti nze RDC waabwe akalimu tekagenda kunfa nagamba nti ebyo byoko naye nagenda okwesanga nabagwamu nga babubbi nga bakozesa first family naye nga first family tebiliimu nabagwamu kati ekyo nze nabagwamu nze bayogera ku State House yes first family otegerera nti oyo mubbi kubanga first family nange ndina direct contact in finding out ngamba waliyo kino na kino na kino is it true bagamba fete tubimanyi akati nze nabagwamu bwentu
abamu bagamba mbo bali recommended the first family mbo bakole mu jinja nengamba kakati wobera ngo recommend gwe bakurecommending okubba ububbi obachi kale checho ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya genda maaso bwe tubaddenga twogera ku bichi obuli awo byetusuubira ebigenda okukolebwako mu kisanja kino ekitandise nduuza ali ku Soul TV olabye nti obuli awo amaanyi agasinga n'eddimu eddene likyali ku sayidi eyo ey'obubbi kubanga bw'oba owulira Sakwa byayogera ebiri ejjinja sirowooza nti biri jjinja wokka muteekwa kubanga mukolagana ne baladisi abalala bwe bityo bwe biri n'emitundu ebirala oba simanyi ne baladisi kuba nabo simanyi olutalo lulutya olwo ebitundu ebirala nabyo webiri era njagala okutegeeza buli aradisi oba kiri jjinja wokka si jjinja yokka buli wamu webiri naye ejjinja byayitirira nga wekugambye nti eri ku ntiiko naye ebitundu ebirala webiri wogenda Embaale kyekimu wogenda Embarara kyekimu naye abaradisi abalala nabo wali abafuna ebizibu ababbi b'amataka n'ababa waliyo ono weeyumbe mukwano gwange bamuyita Ndama naye eyo waliyo batwala bali ababbi bali kutwala ekibira kya gavumenti kiri eyo eyumbe eyo naye byamuleetera obuzibu era okukakana nga naye bamugobye nga bamu-interdicting waliyo Weekole RDC Weekole oba muyita Omala oyo naye bamusiba ensiba yemu nga we bakola kunze naye ne bamuteekako simanyi yabba sente emitwalo ebiri simanyi yabba ki we batyo ne bamuteekako bete naye ne bamusiba naye ne bamu-interdictinga kwegamba ba RDC bavaayo abakola kati ate embeera eyo eleetera okutya mu baradisi kuba RDC n'abanga alaba ekintu ekituufu agamba nze bawulira mbu Eric Sakwa bamutadde ku mpingu bamusibye bo baradisi otya n'ogamba bali abalala batya buli mwe agamba munange nze kaneli leka sente kange nze akasara kasakajja nze kaneli nze eby'abantu sibifaako naye manya nti gwe oba oliku tewali byoli kuyamba president kubanga president yakuteekawo okumuyambako okulwanyisa ababbi okulwanyisa enguzi naye gwe wosirika busirizi nze kanesirikire oba oli kwematiza gwenga omuntu naye ate okuyamba omuntu wa bulijjo ne gavumenti toba toli kugiyamba kadde katutwaliriza bwana Sakwa mu dakiika zino esigaddeyo 4 ebyakuviiriddeko emmotoka y'okwokebwa byo biki nabyo birina akakwate ku ebyo ye motoka yo yayukiddwa etya byakyajja kitya kakati emotoka eyo okusookera ddala of course waliyo enkaayana ezigiriko abamu bagamba sisaana okubeera nayo lwaki oyo takyali RDC ate lwaki abeera n'emmotoka naye abantu balina okumanya nti emotoka eyo ya State House emotoka eyo ebitongole bingi bikozesa emotoka enamba ezifaanagana bwezityo nga UC mulimo RDC asobola kubeera nayo mu kitongole kya ISO abamu babeera nazo Uganda AIDS Commission babeera nazo State House ebeera nazo kakati gwe wovaayo n'ogamba nti lwaki uko kakati gwe linda yajimpa ambuuze nti lwaki gwobeera naye kati enkaayana zibeeddawo waliyo ba RDC abamu eyo ejjinja waliyo oyo gwe bayita ono bamuyita mitala emi n'omulala bamuyita gulumi yavaayo mbosimanyi bakuŋŋaanya batandika okunjika nga bakuŋŋaanya agayaye g'omujinja mbutumujjeko emmotoka ne batandika ne bagenda mu presence office munange mumujjeko wandika ebbaluwa mumujjeko naye nga tebamanyi engeri gye nasigaza emmotoka eyo engeri gye nasigaza emmotoka eyo Minister Esther Mbaye agimanyi kakati emmotoka eyo nze mbadde ngivuga ng'enkola emirimu gyange waliyo emirimu gya security gyenkola siri RDC yes naye nga wali emirimu gya security gye tukola era kati olunaku olwo nali nakulabye mujjukira lwali nga 10 gwokutaano nga president anaatera okulayira mwawulira threats ezaaliyo tajja kulayira ezo stress ezo kakati ife twali tuli mu mirimu gyaffe nga za security nze natuuka nakulabye nali ngenda kukyama bwe nti ngende ku mafuta ku Total nywa amafuta naye nga sinaba kukyama nayimirira koko ndakika nga 5 kati we nayimirirawo zinawulira ekintu ng'ekigwa ku mmotoka emabega nawulira ekintu nga kikubaba po emabega w'emmotoka we natunula mu ndabirwamu nendaba driving mirror mu driving mirror nendaba ekidomola ku mmotoka emabega nga ani ansuulidde ekidomola ku mmotoka okusooka nalowooza nti omulalu kuba abalalu bamanyi okwesuulasuula ebintu ku mmotoka z'abantu we nafuluma mu mmotoka nga ngenda kulaba kiki ekiri ku mmotoka emabega
dakika nga 2 nalaba omuliro omuntu nalaba bulabi ngo omuntu akanyusa omuliro mu banga mu bantu gwava mu bantu wali bali abantu bakunganye somewhere there meters nga 30 kuva ku motoka gali lwagulo ku makya lwali lwagulo sawa nga 2 n'ekitundu ez'ekitwa akawunjezi yes nenda baba nga abantu bakyatambula abantu bangi nalaba emotoka ekintu omuliro gwava ate jukilanga emaze okulaba ekido naye nga sinaba kumanya kiki ekiri mu kidomo nali ngenda kulaba ate nenda omuliro nga gufollowinga naye omuliro gwajja mungi gwalinga guli oba mu kicupa oba mu kidomola oba mu ki kuba gwajja nga ogumu gubuuka nga gugwa wansi naye nga munene nga mungi gwajja direct paka okutuuka ku emotoka yakwata bukwasa omuliro awo wena twategeerera nti baali bayiweko petrol ekidomola kye nalaba kyali kya petrol nga bamaze okukiyiwako kale emotoka netandika okujja ng'etandikira emabega era yajja mu maaso teyajja kuba nagiyingiramu ng'eri kujja wali eyangamba nti givuga ogijje wano gisembezeko kubanga empewo weekubako bweti omuliro gujja kukakana era kyenakola era oli yampa amagezi amalungi kuba gwakakanako ne bazigiza kati naye nga security erukola gwayo kyamukisa mulungi nawulidde press conference ya police nga bagamba nti bakuteko bakwatako 11 era n'ebintu bye bayogera kyekyo kyennyini kye bakola ku motoka ya kuba balimbo waliyo okusinza ku investigations bagambye nti obukodyo bwetukozesa twalabanga ebomu zino enkolerere zino petrol bomb wosuulako emotoka tekwata tetulika akati ne tuyiyayo amagezi amala nti tusooka ne tuyiwako petrol then ne twongezaako bomu era kye bakola ku motoka yange era ensaba nti abo of course bajja kuba charged with terrorism enkola ya butuju kale eyo yembeera yaliyo naye nga batargetinga kuba wali emotoka endala zaali zokyedwa ekireka bayokyayo wali kwamamo house wali kumpi n'ensipya bayokya emotoka wanena tete neyange naye eza gavumenti kuba eyange oba olwokuba nti yali ya gavumenti kuba bayokyamu eza gavumenti 2 akati naye tomanya umukono ogwejinja nawo nayaba tuyinza kulooza nti bano tuyinza kulooza nti bebano kumbi omukono guvilide walirowooza nti batajja kulayira so nga ate mukono gulimu oyinza kulooza nti tajja kulayira naye ate yalayira nze nagamba ati alayidde naye oyinza kulooza nti akadde katuweddeko wegenda kutuna mu kamera wali oweesuubi bannayuganda ku nsonga eno ey'ababbi tugenda givuunuka tugenda bo bakole ki oba kiki kiteekeddwa gavumenti ekole ki abasobola okubako kye bakola kakati njagala okusookera ddala kyenandisoose okuyozaayoza his excellency the president okufuna ekisanja kino era his excellency the president gwemanyi nti ekisanja kino okusinziira ku bigambo bye yayogera ali kuteeka nnyo amaanyi okulwanyisa enguzi n'obubbi n'okuteeka nti abantu bafune service era njagala okubiriza your excellency the president nti ekisanja kino toteeka mukono wansi kozesa omukono gw'ekyuma wetuba okuyambako fe abamu wetuli tujja okuyamba ababbi ababba abantu abalumya abantu yadala mu mataka enguzi eyo ebadde eletted abantu okukyawa gavumenti twagala tulete enkola abantu banakolagana ne gavumenti tuwe abantu esuubi njagala kuba kakasa nti his excellency the president mumalirivu okulwanyisa enguzi era njagala fena ng'abantu tusupportinge oba tuweeyo support eri his excellency the president tulabe nti tuyambagana okulaba nti tulwanyisa obubbi ne enguzi eri mu Uganda. Kale alaba Soul TV program Omunnyo Ku Makya ekyagenderera maaso esaawa ebyobufuzi n'ebyobukulembeze yandibanga ekomye wano naye omunnyo gwo gukyaliwo tugenda by'emizannyo ne Jeffrey Mugerwa ate ne program endala nazo zijje mu maaso awo katusabe nti bino bikolebweko kyanaku nnyo kuba nti abantu basasula omusolo ate ne baddamu ne basasuzibwa ensimbi okufuna services mu malwaliro n'awalala bo n'abagobeddwa ku mataka nabo bangi tulowooze nti mu kisanja kino ebyo binaakolebwako amaanyi ze tusima Apollo mbasiibudde teekwa kabaza omugenyi wange Eric Sakwa nja kumuza tujja byogerako mbeere bulungi mweraba.